Amafuta bye bimu ku bintu ebiddukanya bizinesi ez'enjawulo okuviira ddala mu by'entambula, emiwendo gy'ebintu eby'enjawulo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Emabegako gabadde ku bbeeyi ya waggulu ddala wakati wa kakaaga ebitundu ebimu lita yayingira ne mutwalo, naye gagenze gakkakkana nga tusemberedde ebiseera eby'ennaku enkulu. Mu program Ensimbi n'emirimu tugenda kutunuulira kitegeeza ki eri ggwe muna bizinesi. Nkwaniriza nze Omumbejja Ndagire Leila. Amafuta mpagiruwaga mu nzirukanya y'emirimu gyonna mu ggwanga era singa gafunamu okwesiba buli kimu kinyigirizibwa. Kino kyalozebwako ku ntandikwa y'omwezi gwa January omwaka guno. Eggwanga bwe lyasanga akaseera akazibu ebbeeyi y'amafuta nga yeeyongedde mu nusu 5.5 kwezi 1445 lita y'amafuta kwe yali egulirwa mu Desemba wa 2021. Oluvannyuma lw'ebbeeyi y'amafuta okulinnya okutuuka mu kakaaga 5 ne kakaaga 8 kyaviirako ebbeeyi y'ebintu ebirala nayo okulinnya, era buli muntu akaseera ako akanyumya bubwe. Kati nja kuwa ekyokulabirako nti bw'oba ogenda mu Mbaasa okozesa liita 1,115 amagenda n'amadda. Kati bwe geraageranya kositi gy'okozesa ku 5,900 n'eyo gye wakozesanga ng'oli ku 3,000. Ddala ekintu ekyo olaba nga waliwo gaapu nnene n'akakaaga, kubanga waliwo tutuukidde mu kakaaga 4, naye ng'okalubirizibwa ogule liita 1,115. Omugugu gw'ogenda ositula era weesanga abasuubuzi bangi babadde balemesebwa, naye afazaali bwe gaba nga gakka tusaba nti ebyo ebibadde bikwatamu ennyo ne gavumenti ebitunuulire. Mutamino twapakiranga motoka nga kampani sawa nga zonna beera ku baasi namba 5 namba 6 naye kati ndi ku namba 3 engera akulinyisa amavuta gatukosaamu n'endala kampani ezaali zitambuza baasi 6 5 olunaku sanga zitambuza baasi 2 namba baasi na oba baasi 3. Fenga abali mu busuubuzi, abali mu makolero, abali mu kutambuza bino na biri tukoseddwa nnyo kyekituufu. Embeere tubaddeko emabega awo eya COVID, abantu bali ku muggalo, bantu tewali nsimbi zibasobozesa, mabanja ga bbanka n'ensonga endala. Twesiŋŋaana nga akasente akasigaddewo katono ddala nga weetaaga ebintu by'okubeera nga si bya buseere ate ng'olina okusigala ng'okola. Mu nteekateeka gye tulimu oba gye tuli mu kukolamu, ebisale bino eby'amafuta okukendeera, ffe twatandika exercise y'okukola research nga tulina okwetolola districts, regions, kanzite na regions. Tulina okugenda Eastern Uganda eyiganga, nga tulina okugenda mu bitundu ebyenjawulo Hoima, nga tulina okugenda e Masaka ng'amafuta gagula siringi 3,800. Tugenza okuva mu research nga amafuta gatuuse ku siringi 7, almost nga gakubisizaamu emirundi 2. Ate nga research gy'oba otandise teyinza kuyimirira kubanga ekwetaagisa bintu tuli mu research ya bigimusa n'ettaka n'ebirime kikkakatako okubirambula buli kiseera. Tukoseddwa nnyo ne twesiŋŋaana nti ebintu ebisinga obungi tugenza okumaliriza research almost nga sente zonna zigenze mu mafuta. Akadde kano bannayuganda batandise okufuna akaseko ku matama kubanga mu bbanga ery'emyezi 2 egikubiddwako amabega tulabye ng'ebbeeyi y'amafuta etandise okukka ku masundiro agenjawulo. Okunonyereza kwetukoze okwetolola masundiro g'amafuta twakizudde nga ebbeeyi y'amafuta esaliddwako wakati wa nusu 3 n'ebina, era kino kitegeeza ki ery'emirimu egyenjawulo. Gwe kasitoma okufuna bbeeyi ennungi kisinziira naffe ku bbeeyi y'amafuta, kubanga buli we ŋŋenda okutunula sooka kubala kilomita mmeka ze ŋŋenda okuvuga ne mbala ne liita mmeka ze nnyina okukozesa, then ne nkuwa omuwendo gwe nnyina okukyaginga. Mu kyo nti buli wekkakkana kituyambako okubeera nti twanguyizibwa mu mulimu gwaffe, ate oluusi n'okufunamu nti waliwo ebbeeyi oluusi lw'erinnya ey'amafuta naye ate nga tekuwaliriza gwe kulinnyisa kasitoma awo gweweetikidde mugugu ng'okitunamu ng'olaba tekijja kuba feya, n'obeera nga amagoba ogobolwa kitono ddala.
so ebbeeyi webangekka kituyamba ddala. Tetukiyamba ffeffekka abavuzi ba biroole ne naawe asembayo wansi gwe tuyita omuntu wa wansi. Tigwe wadde abantu abasinga mu Uganda bwe bawulira nti ebbeeyi y'amafuta erinnye bagenda ne balowooza nti ab'emmotoka bagenda okukosebwa. Naye naawe ali mu kyalo eri jjajja wange ayota katadooba obeera ogenda kukosebwa otya ti amafuta ge gatambulizibwako buli kimu. So kati kino kye njogerako nti ebbeeyi bwekka kituyamba ffenna kituufu. Siyambibwanga nze avuga nzekka, siyambibwanga nannyini mmotoka yekka, siyambibwanga ono wa takisi, naye ffenna awamu ng'eggwanga kituyamba. Muna bizinesi essaawa zino ng'ogata ekibalo kyo ojja kusanga ng'amafuta ge bakendezezaako tekinaba kutuuka 3/4 oba 3/4. Amafuta bakendezaako kitono kubanga kati bw'otunuulira wano ku lupapula lwange wano amafuta gabadde ku 58. Naye kakati essaawa zino ogasanga ku 55,555 oba petrol stations endala ogasanga ku 55,500. Awo njogera gaazi ne shell. Naye kakati bw'ogenda ate eno mu totaali osanga amafuta gakyali ku 6,000 oba 15,900. Kakati kitegeeza nti amafuta gakendedde kitono nnyo ddala. Gamba bagenze bajjako 1,500 ne petrol stations endala 2,500. Kati bw'oba obadde otambuza basi nga 3 olunaku oba ojja kutwalayo emu oba otwaleyo nga 2, emu ey'okumakya then emu ey'olweggulo. Naye nasitira abantu baba batono, sente teziwera, ziba teziwereza, amafuta teziwera. Oba olina okufuna sente endala woozifunye oteekemu. Basi egenda terina bantu, terina mafuta, ekomyewo efudde, olina okukanika, bbeeyi za spare ziri waggulu. Temuli ennaku zino bannannyini baasi tebafunamu, bakola just kusanyusa bantu. Baasi esigale ng'etambula etwala abantu tebalaga nga bulijjo bw'ebadde ekola, naye nga si kyangu. N'abasaabaze baffe bagira ku ssente entono, bagira ku ssente awakabadde emitwalo 3 mbalala bagira ku 2.5. Shakeri ng'emitwalo 4 n'ayagala ku emitwalo 3. Kati n'abasaabaze baffe aba bulijjo abantu abawaasi ssente bagira mu ssente ntono, tuwali ssente tebalina ssente. Kandi bagamba amafuta baagasala, tebaagasala kubanga gakyali waggulu, kubanga wakati gali ku 15,900 kati bali kyebaasalawo basalawo 10 leero enkya ne baddemu ne bakyongeza kubanga luli amafuta bagaali waasi. Motoka yali egenda neweza abantu 5 baana mu 5 negenda abantu eyo basi netambula negenda. Naye kati olina okuteeka kusooka n'opakira basi neweza abantu 6 okufuna ssente z'amafuta. Nosanga basi eriddeko ebiseera biwanvu kubanga abantu bagira mu bbeeyi wansi. Nosobola kukungaanya akasente akava mu ssente z'amafuta kubanga gali waggulu. Profesa Ensimbi, omusomesa w'essomo ly'ebyobusuubuzi ku ttendekero ly'e Makerere ery'ebyobusuubuzi erya MUBS, ono mukakafu nti oluvannyuma lw'amafuta okutandika okukka n'ebyobusuubuzi bigenda kuddamu okutojjera. Gavumenti egezezzaako okulaba nga amafuta gano gakkirira newakubadde olutalo lukyagenda mu maaso. Gavumenti yandiyongedde mu maaso nnyo, amafuta era gongera okukkirira kubanga amafuta gafuga ebintu bingi mu ggwanga. Amafuta nga bwe ŋŋambye bw'oba omuntu ayagala okujja ebirime e Karamoja oba Embala oba e Masaka, kiyamba nnyo nti ebikka nnyo ebbeeyi ng'amafuta gasse. Era olaba waliwo akaweerero ne bw'oba olinnya booda, omuntu yenna alinnya booda, ssente tebakyamusaba nnyingi nnyo nga luli eri bwe kibadde. Ekitegeeza nti emirimu gitandise okuddamu okutambula egya buli muntu. Engeri amafuta gye gakendedde mu ntambuza ya bizinesi, kaka tusuubira nti bizinesi zigenda kuddamu okugenda mu maaso kubanga zikola bulungi. Kubanga luli eri amafuta gabadde mazibu nnyo n'okujja obujja ebintu e Mombasa okubiyingiza wano olinga gamba bannanga amafuta gayitiridde. Naye kiba kitegeeza nti kakati ssaawa zino ebisale ebigajjayo bwe biba bikendedde n'abantu ababadde batuseera ebintu mu maduuka bikendeera kubanga era nabo bagenda kuba tebakola ki, tebabasiira. N'olwekyo wonna wonna omuzungu kyayita supply chain
yonna buli omu aba atandise okukendeezaako, ow'emmoroka akendeezaako, ow'edduuka n'akendeezaako, ow'ebyokulya n'akendeezaako. So nze kye ndowooza singa ate Katonda atusaasira gavumenti n'eyongera okwetunulamu n'eraba nga gongera okukkirira, kitegeeza nti embeera eba egenda kubanga eyongera okutereera. Okusinziira ku ndowooza z'abantu ab'enjawulo, obwo bwe bubaka bwe batuwa ku bisale by'amafuta, abamu bakisanyukidde, naye abalala bateesa nti gandyeyongedde okukendeerera ddala kuba tulaba ebbeeyi y'emmere y'ebintu tennakkakkana, ebbeeyi y'ebisale by'okutambuza abantu tennakkakkana, ekitegeeza nti gaakendedde ku bantu abalina emmotoka ezaabwe ez'obwannannyini, naye ate bwe tudda ku zino emmotoka ez'olukale ebisale bikyali waggulu ddala. Tugenda kumulamu katini naye bwe tudda tweyongera okuba torch ku nsonga y'ebbeeyi y'amafuta okugenda ng'ekkakkana. Tovaawo. Nkukulisaayo nnyo mu kuwummula okwo n'enkwebaza okulaba program Ensimbi n'emirimu. Ekyo ky'olunaku olwaleero omulamwa gwe tuliko gwe gw'okubanga ebbeeyi y'amafuta egenze ekkakkana. Abasinga basuubira nti bwe tunatuukira mu nnaku enkulu gajja aba gakakkanidde ddala. Twayogeddeko n'abantu ab'enjawulo abakola emirimu egy'enjawulo egyekuusa ku mafuta. Ensonga eno bagyogerako oti. Katugendeyo. Emisoso egiyitwamu mu makubo okutuusa ebyamaguzi omuli n'amafuta ku katale mingi egiviirako ebbeeyi yaabyo okubeera waggulu. Era nze nange nkyebuuza nti lwaki ebintu tebikka nga ate amafuta gagenda gakka, ate era nga tusuubira nti amafuta gano gakyakkira ddala kuba tulina essuubi ly'akawukujjete iyo reserve egenda kubeera ng'etereka miliyoni 7 eza liters. Tubadde mu Uganda tulina reserves za miliyoni 3. Kitegeeza nti singa kawukujjete etandika kijja kweyongera nti Uganda ejja kubanga ne reserves za miliyoni 9 eza liters. Gye tukoma okuba n'amafuta gajja kukka kubanga kati wano manya nti omusuubuzi wa wano ajja kuba nti amafuta agajja kawuku ajja kuba takyagenda Kisumu, takyagenda Eldoret. So kati amafuta ga wano gava Kisumu ne Eldoret. Kati oyinza okugeraganya nti olugendo bwe tuba nti loole tubadde tugiwa liita 1,150, kati batusembereza kawuku ojja giwa liita 10 ogende kawuku n'okudda mu Kampala. Liita 10 nibwe gaba nti kati tugerageranyiriza ku cost eriko 5,750 gibe 5,750. So liri mu 1000 obeera mu miliyoni meka 5. Omanye ekizibu kyonna ekibaawo mafuta gano g'olaba ekikwata ku transport kikwata ku consumer wansi, ekikwata ku motoka eyo ennene ng'etambula nefuna barriers. Nyinza okuwa ekyokulabirako okuva eggwanguzu okutuuka e Mombasa sea flight ziri kilomita 200. Tusasula ku mazzi tusasula 10,500 1/40 container. Ogishipinga ku meeri okugijja eggwanzu okugiteeta e Mombasa. Naye emmotoka okujja container e Mombasa okugireeta e Kampala kilomita 10 olwo. Transport cost and clearing ziba mu $4,800 $4,800 kati gerageranyamu gwanguzu sea flight $5,000 1/40. 1/40 ogitambuza ku motoka okugijja e Mombasa okugireeta e Kampala kilomita 1200 ne costinga transport cost ne clearing ne malawo $4 kumpi 4,800. Era ojogenderere loole bw'oba otambula mu kkubo teyita ku musirikale wakirendera baziwewa okiraba. Kakati ebyo byonna ye transporter abyongera ku transport cost. Ekintu ekyo kirungi olw'ensonga nti buli kyonna ekitundibwa mu ggwanga lino bintu bibiri, bwe kibanga tekiva bweru okubanga kitambuzibwa then we bakikolera kyetaaga entambula okutuuka mu katale aba omusuubuzi yenna asembayo wakyetaagisa. So n'olw'ensonga nti omuwendo guli ogusembayo omusuubuzi yenna aba amaze okugeraageranya biki byayiseemu emiwendo egy'amafuta biki meka zaasasudde. So n'olwekyo bwe gwanga gukendedde kitegeeza nti omusuubuzi
yandibadde ng'afuna kusanyu naye ffe ng'abasuubuzi tulaba nti ekyo tekimala olw'ensonga nti embeera gye tulimu bwe tutunuulira ebyobusuubuzi bwe tutunuulira bannamakolero bwe tutunuulira abayingiza ebintu okuva ebweru w'eggwanga ate si mafuta gokka weewaawo gagenda gakka naye ate ebbeeyi ekyali waggulu singa gaddayo we gaali nga mu 3-5 eyo oba oli awo twandigambye nti weewaawo kati nga bwe tufunye akalembereza ak'okuba nti ebintu bikkakkanyeeko oba bikkakkana tusaba n'abamafuta bennyini baleme kulowooza nti amafuta embeera eremedde waggulu kuba gye bikoma okubeera ne production costing eri waggulu era omuntu wa bulijjo agula ebintu bino ajja kusiŋŋaana omutindo n'ebbeeyi ng'erinnya ate nga ffe tetuli willing kukyusa mutindo omutindo gulina okusigala nga mulungi naye ate omulimi naaba nga takoseddwa n'omuntu wa bulijjo nga takoseddwa tetunaba kuba basanyufu nti amafuta gakendedde kubanga era enjawulo tenaba kulabika kyovola nti bw'otunuulira ebisale eby'entambula sikiwa nti ebbeeyi baagisiza nti olw'amafuta okukka so n'olwekyo okusaba kwaffe kwandibadde nti ebbeeyi yeyongera okukka okutuuka nga we yali olutalo olwa Russia Ukraine twagamba nti ensi zino Ukraine ne Russia zensi kuzimu ezabadde zensi zezisinga okuba nga zireeta amafuta agalayisi ng'ogyeko abawarabu n'oggyako abalala bonna ensi zonna endala ezirina amafuta abarussia be babadde basinga okuba ne amafuta agalayisi ne Ukraine naye kakati tetukyasobola kugafuna olw'ensonga bo bakyali mu ntalo zaabwe ate era tekiri wano wokka olaba nti kiri mu nsi yonna ensi yonna yonna ekyakaaba olw'olutalo luno abalala bw'ogenda UK bakugamba ebintu byataami Prime Minister Mulamba yakoze ki resigns ng'alaba naye kennyini gyagenda talabayo abalala abazzeeko era bakusabira busabizi kubanga ensi yonna okuleka nga abantu banaatuula abarussia ne bakkiriza ekyamafuta kyo yes nga wano tulabye gavumenti yerina engeri gyakikoze ne gakendeera naye era gakyali waggulu kwegamba gakyali waggulu no gakyeyongera okukka naye nga gakka nga bino wammanga bikoleddwa speed up ku buli boda yonna eya Kenya ne Uganda speed up ntegeeza ki emalaba tuyisaawo emmotoka 107 ku 106 tuyina scan emu tuyina leeni emu okiraba nti buli kabakuloogu konna akabeerawo motoka zikola jjaamu naye so singa twalina leeni 4 emalaba nti sikana 1 bwevaako mukozesa leeni 2 lwaki oddira sikaana etasobola sikaaninga motoka bwangu kati okugeza sikaana yemalaba dereva alina otuukawo n'ava mu motoka ne stoppinga ne balyoka bagisikaaninga kitwala almost 15 to 20 minutes okiwulira naye ate n'oddira sikaana eyanguyiriza n'ogiteeka ku booda eyeeregu kubanga eyeeregu eri speed scanner dereva tavaamu emotoka bagisikaninga ekola ki etambula mu kyo nti scanner yeeregu esobola osikaninga emotoka 1000 per day eyemalaba kyetasobola kukola n'oddira eregu ewayita emotoka 280 per day n'ogiwa sikaana edduka n'oddira malaba ewayita emotoka 1400 per day n'ogiwa sikaana etasobola kukola kintu ekyo so tusaba batunulire embeera ngezo okiraba nso amafuta go awo gaba gajja kukka gatuuke ne mu 145 kati amafuta agasinga gava Kenya eyidole ti Mombasa naye kakati waliwo company giti eyekawuku negenda tandika nga eyisa ku mazzi egateeka ekawuku nga ga Uganda gonna ogajjawa okujja kawuku wano Ntebe okujjako nti wakyaliwo okwo bye batanaba kumaliriza ng'okusikyewalinga amakubo parking lot kuba twagendayo mu survey ne tulaba nti weetaagisa ekkubo eryo okuba nti baaligira ki lye bandisoose nga tebanakola project eyo kuba kati kijja kubabeera expensive olwa project egira ki eriwo kuba bagira bannene mutuufu yo nnene kuba emmotoka zonna zino eziva Rwanda neziva Congo
zijanga gakimangu tekyagenda ideroti. Tusaba gavumenti etandika okulowooza n'okukwatizaako abavubuka bano yadde etteeka ligamba liberal business teyeefunira capital yeyegenda neyeetandikira ekintu naye ate nga bweyamba bamusiga nsimbi mu Uganda oba kubawa ttaka oba kubawa bya kikugu oba kubawa byakuwandiisa ebeeko ekitundutundu kyekola okusitula omuntu ono atandike ekintu cost ya production buli lwebeera waggulu research nebeera waggulu product ejja kugenda okutuuka okufuluma nga tesoboka kugulikako kigireetera okubeera ey'obuseere newankubadde nga twagala mutindo. Ekintu ng'amafuta kifugibwa obungi n'obwetaavu ku katale emiwendo okugenda nga gikakkana kiraga nti eri amafuta gye tugajja kiraga nti obungi we buli obuwererako ddala era tusaba abantu abali mu mirimu egy'enjawulo okukkakkanya ku bisale tugenda mu biseera bya nnaku nkulu naye eri bannaffe abasaabaza abantu tubasaba emiwendo gibeere mirungi ate n'abantu abatunda ebirime eby'enjawulo engeri amafuta gye gagenze nga gakakkana kyandibadde kya buvunaanyizibwa abantu okubawa ku bbeeyi entuufu. Nkwebaza okulaba program ensimbi n'emirimu nze omumbejja Ndagirwe Leila nkwagaliza ekiro ekirungi sula bulungi weeraba.